n'obwokuba ku ssimu y'omuntu gwe baakwasa ensonga zange tagikwata. Ne bwe nnaawona kirisigala mu kukola ki mu byafaayo naye nga lwaki oba okuba omuntu okujula omutta obusi muyinaako buzibu kubanga ife tetulina mundu ife tetulina ki wabula olupapula peeni ne kamera okitegeera kati gwe bw'ojja n'onkwata n'onkuba batuni n'onkuba waya nze nnina kyakulwanyisa ki akansubira ebitambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero nsazeewo ate nnoonye ku muganda wange Miracle munnamawulire gwe mwalabako oba yalabikibwa mu katambi nga ate yatuusiddwako obuvune abaganda baffe abakuuma ddembe awo wakati bwe baali nga bava ate ku nomination z'omukulu Nalukoola Elias Luyimbaazi yafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo naye twebaza Mukama nti nno atandise ate okubakuba ku matu. Obulamu bugamba obulamu bwe butyo sijja kugamba nti bulungi ate sijja kugamba nti bubi kubanga ate okusinziira mu mbeera gye nalimu nakati wendi nsobola okugamba nti obulamu bulungi era kye neebaza Mukama nti yampayo omukisa ogwokubiri kye nnyinza okugamba. Tutandike n'amannya era n'obuzibu wabufuna otya? Amannya yenze Miracle Ibula ndi munnamawulire nkola ne Top TV. Obuzibu buno nabufuna ku lunaku lwa nominations ezaali zigenda maaso e Kawempe. Olunaku lwaca bulungi ng'era olunaku endala nenkeera okugenda okukola kuba yali assignment yange ne tugenda ne tutandika okukola. Embeera yali ya bunkenkeera okuva ku makya nga ogiraba kuba security yali gye badeployinga teyali ya bulijjo. So ne tutandika nominations ne zitandika ku lunaku olwo gwe basooka okunominatinga yali mukyala Kalaadi gwe twasookerako awo. Nalukoola n'akola ki najja ne Nalukoola mu kujja ne batandika simanyi empapula baazibye simanya biki at the end of the day ne bakola ki ne bamunominatinga. Kati mu munominatinga bamaliriza akola press conference amaliriza okukola interviews ne mukulu Ssennyonyi kati nga batambula nga twambuka okuva ku Electoral Commission bambuka waggulu nga bagenda bawaga kati nga twagala ofuna ki ofuna shoots ezo ebigenda mu ki ebigenda mu maaso kati tutuuka ku kkubo eri waggulu we twatuuka ku kkubo waggulu nga abanuupu bawaga kati nga twagala shoot eyo kati nga bagamba bagenda ku muzikiti gwa Mbogo kati nze nali saagala genda ku muzikiti gwa Mbogo era ekirowoozo kyanzijira nkomewo kubanga bali bagenda ku nominatinga Khalifa kati nga njagala kwata Khalifa naye kati ensasagge nejjaawo ne batandika okwagala okwata Nalukoola. Twaliwo abamawulire nga baki nga bangi kati ate nze mulindoza signals zakola zandaga muli nawulira ekintu nga kingamba balina okukwata Nalukoola kati ate ng'eyo yo shoot gye njagala kuba kye kyali kikola amawulire. Kati wakati mu kavuvu nga naako kye nzijukira nali ne Davis ne Kibwika oba ye Kibwika twaliwo bangi kati ne ngamba Davis wegendereze abasajja baagala kwata Nalukoola naye bayinza otukola ki bayinza otukuba kati ndoza nali nakakijja mu kamwa kati kye nzijukira nalaba drone ng'ejja yalimu ebikuba ebiringa ebya takisi kati bwe yajja abasajja ba jati ne bakola ki ne bavaamu ne batandika okuba embooka abaki abantu kati omusajja owa jati najja nangamba nakwata kamera bwati n'agikuba bwati neyeebika nenjizaako bwati ne mugamba afanda mwe journalist kati oli omulala uje yava nankola ki nankuba batuni bwati ku liiso we yankuba ku liiso nentalantuka kuba twali tuliranye omwala nengwa mwala bwenti nenkubayo face kati ngenda okuva mwala nga mpunze kati mukuwunga ngenda okulaba nga omusayi gunvaamu muki mungi kati omusajja waliwo omusajja yagamba bannaye munnamawulire bamukubye kati oli n'agamba bamukubye eriiso kati nze ndooza nali mpunze nga simanyi kati omukazi najja n'agamba bannaye tumutwale mu ddwaliro kyenzijukira bankwata ku mukono we bati nga banzirusa nga tunoonya kiriniki naye nga kiriniki tezirabika
ate nga amasasi nga mangi nga amasasi nga geesooza nga tiyagasanyooka kati omukazi n'angamba nkutwala ku ddwaliro bakole kibakuyambe ne mugamba ndeka kati mumugamba kundeka nali simanyi kikola kindiko nga nawunze kati tutuuka mu ddwaliro ngenda okukwata ewali eriiso nga teririiwo waliwo kituli we natya otuuka mu ddwaliro kati ngenda okutuuka mu ddwaliro ngenda okukwata bwenti ku liiso ng'ewali eriise nga waliwo kituli nga kikkayo eri munda nawulira nga ntidde mu kutya awo abamawulire oba bwe bajjira oba sinza nakubuulira kikyaliwo naye kyenzijukira nalaba omuwala Swabula oyo abeera ku NUP era njagala omwebaza ennyo kuba ye muntu eyambeererawo mu kaseera akazibu era yonna gyali Mukama amuwa omukisa. Swabula najja n'agamba ono munnamawulire bamukubye neyeegayirira dokita n'agamba dokita nyamba okole ku mwana ono kati abasawo baali batidde nga tiyagasa avuga kati mu nsasageyo wakati abasawo we baali balina okunkolerako ne baleeta Nalukoola naye oba baali bamukubye oba baali bamukoze eki nekyenzijukira nalaba Nalukoola nga bamuleeta mu ddwaliro ate ensasage neyoyongera ku ddwaliro kalwaliro kali awo sikamanyi linnya naye kyemmanyi kali awo mu Kawempe awo kati bwe baleeta Nalukoola abasajja ne bajja nga bakambwe ennyo ne bagamba tirisiti eddwaliro oba tunaalyokya oba tukola ki abasawo ne batya abasawo ne balwawo okunkolako ngenda okulaba nga ntandise ovaamu omusaayi mu kamwa mu liiso muvaamu omusaayi nga mu nnyindo muvaamu omusaayi kyenzijukira Swabula yaŋŋamba kimuguma ogenda kuba mulamu kati kyenzijukira natuuya nanzenna navaamu entuuyo ne ŋŋamba Swabula nyamba onzijemu engoye nga mpulira obulamu bukoze eki bugenze era natuuka nenzikiriza ne ŋŋamba nti obulamu bukoze eki bugenze kati wakati mu mbeera eyo nga dokita atandise okuntunga kyenawulira ekintu ekyasinga okumalamu amaanyi dokita yagamba wuzi ziweddewo n'atuma owa booda mbugenda oleete wuzi nawulira nga ntidde era nagamba era kyennaliwe nagamba Mukama nsonyiwa ebibi byange byonna byenkoze wabula bwe mba nzija ssaawa zino nyamba ntuuke mu ggulu kyenzijukira kyenakola ki yesala gye nasaba awo ebyaddako nali sibimanyi wabula kyenzijukira baleeta omukazi nga bamukubye mbu kansala bamukuba labba bullet ku mutwe era omukazi oyo alabika ye yali Katonda gwe yayisaamu okuwona kwange bwe bamuleeta kalwaliro ne bagamba tetumusobola ne baleeta ambulance baba bamufulumya we bati ne bagamba noono akoze eki atulemye ne batutwala Ensambya ne bantuusa Ensambya bwe bantuusa Ensambya bantuusiza mu theatre kunnongoosa awo saddamu kumanya byali ku nsi ngenda okkeera nga ndi mu ICU Ensambya nga mbuuza anko wazoti anko wange yandiko nga mubuuza twatuuse ddi wano kiki ekyabaddewo nambuulira sitooli nga we yabadde wakoma kukuwulira nga bakutwaka mu nga ndi mu ICU nga ndi ne anko mu ddwaliro kakati twalabako Joel Joel Senya oyajjira wabimanya awo nali kati we nakeera ku makya kuba bansiza mu ICU we twakeera ku makya ne baŋŋamba ajja kuboke ne banzijayo mu ICU ne bandeeta mu wadi ya St Patrick we banzijanjabira awo enkeera basenyonyi we bajjira awo we bajjira era ndoza be bantu abasooka okutulambula ku makya ago gennyini era nakyewuunya nnyo okulaba nga Ssenyonyi azze era neebaza nnyo abantu abaafaayo ennyo ku lunaku olwo. Omuwala oli eyakuyambako ku kalwaliro keeri waddamu mulabako? Swabula saddamu mulaba. Wali omumanyi on personal basis ng'omuntu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga mulaba ku Nuupu biki naye nga is a person kale gwe nali sifaayo nnyo biki naye kyenyinza okugamba ku nsi kune tweyise bulungi kubanga tomanyi bulamu enkya we bunaabeera kati singa nali navuma Swabula obanga namuyisa bubi oba ki
osanga Salifu teyali nyambye essaawa eyo kati kyenyinza okugamba nti omuntu weeyise bulungi kuba tomanyi kiddako enkyambulamu swabula naddamu muwuliza like 2 days kuba nasaba anka mumpe ku ssimu nenjogera naye nemwebaza kubanga ye muntu eyambeererawo mu kaseera ako so Ssenyonyi bwe bajja enkeera Ssenyonyi ne bajja ne bannambula nawulira essanyu kuba kyanzizaamu nnyo amaanyi kuba nali simanyi nti waliyo abantu abasobola ofaayo ku bantu kyanzizaamu nnyo amaanyi ku kitanda we nali yadde nali mu bulumi awo wonna mu kaseera ako ojjanjabibwa owona biruzi byonna biire bitya kyenyinza okugamba nti nasooka ne neeraliikirira bwe twakeera ku makya nga ndi mu ddwaliro Ensambya kati nga neebuuza tugenda vaawo tutya nga mmanyi just like kati Ssenyonyi bwe yajja yatuwa akakadde ka ssente kati ne ngamba ndowooza biru zimaze tujja zisetolinga nga mmanyi like ekintu kisobola kuba kyakakadde kamu kati jjukira waliwo basooka kunsookeza mu theatre kati ezo ssente simanyi oba baani abaazisasula eza theatre eyasooka naye kyenzijjukira nalaba abantu abo abajja ba Honorable Sempala abantu bangi bajja awo ndowooza oba be basonda ssente ekyo kyo sikirinaako idea mpozi nga nsoze kibuuza bubuuza kuba nze nali simanyi biri ku nsi kati Ssenyonyi we yatuwa akakadde najja ne ngamba akajja mmala naye ndowooza wagenda oyitawo ennaku nga 5 nga tekannaggwaawo nga nkayina kuba olwedde abantu bajjaawo ne batuyambayamba ne batuwa ssente like ze twakozesa kati bagenda okuleeta biiru yali ya $5,000,000 nga twakamala ennaku soleke jera wadde kakadde biiru bayita ya bukadde butaano baleeta ya bukadde butaano kuye baakatukolako awo naye ebitongole ebyenjawulo ne bivaayo ne bigamba bigenda setolinga biiru HRNG negamba agwe senzijjukira gundi mukulu Sempala yajja ow'HRNG Sempala ow'HRNG yajja n'agamba Robert Sempala najja n'agamba Miyako njagala osetolinge ku kintu ekyo kimu kuwona teweeraliikirira bills era kye neebaza Mukama nti twava Ensambya nga bills zonna zimaze okukola ki okusetolinga nga zisetolinze so awo mu process eyo government negamba egenda kunsasulira egenda kunkompensatinga ne basindika Minister Bahati najja nayogera n'abeddwaliro awo samanya kyaddako naye bangamba everything is okay ne tuvaayo ne bangamba okunkompensatinga naye until now siina kye naakoze eki kye naawulidde naye byonna nze kyensinga kye nali nfaayo ennyo kwe kuwona okulaba nga nzira ku nsi kuba nali sikisuubira n'okuwona kwennyini kwali baddewo naye ate eriiso kuba eriiso ddyo abasawo baali bangamba lyakola ki terigenda kuddamu kuba bannongoosa nina obulumi bwe nayitamu buyitirivu kuba lino eggumba mukunkuba lyakola ki lyavaawo ne likka wansi bazaayo lize kati wakati mu process eyo nayita mu bulumi kuba eggumba lino muddikuba bwe lyakkayo kati nga dokita n'angamba eriiso lino kkomawo tulina okusindika eryo eggumba tulikole ki tulizeeyo kati balina options bbiri ez'okunnongoosa osala ennyindo bateekemu ebyuma basindike eggumba liddeyo n'okuntema omutwe weegati akawanga kadde bakawuzeemu apanga ago amagumba naye kino ekyakawanga kyali risiki nnyo ate kyaneeraliikiriza nnyo kati dokita n'agamba oli muntu wa mugaso nnyo oli munnamawulire bwe naakutema akawanga kiyinza okukuleetera ate okulwawo okuwona oyinza n'obutaddamu kukola n'agamba kangezeeko ekyomu nnyindo era kye neebaza Mukama nti yamperekerako mu theatre emirundi 2 gye nagendayo naddala eyo operation eyasembayo ey'okusindika amagumba nti amagumba bagakuŋŋaanya ne bagagatta ne gaddayo bulungi ekintu nnyindo baagisala bwe bati era kyenzijjukira nti we twava mu theatre nagenda otuuka ng'ennyindo bagisibye ekigoye nga bansibye ekigoye nga sissa era bangamba togenda kuddamu kussa ndowooza zaalinga ennaku 3 nga nzisisa Mukama wange ennyindo baagisibye
kati oluvannyuma lw'ennaku 3 bajja ne banzijjako ekintu ekyo kuba nasaba musawo ne mugamba anzijjeko ekintu ekyo. Abasawo ne bajja ne banzijjako kati ate kyabalema okujjako kuba baali bakisonseka munda mu nnyindo nze nali simanyi kati abasawo ne kibalema. Kati dokita yennyini eyakola operation ye yajja n'akijja agenda okisika nga bakisonseka mu nnyindo ndozo okukwata amagumba kyali kiwanvu nga kivanga wano ne wali abaana bali naye yakisikayo omulundi gumu. Obwo obulumi simanyi na kumanya bwe nayitamu naye nga mu byonna nali suubira nti eriiso lisobola okuddamu okukola. Kati liraba bulungi? Eriiso ddyo liraba bulungi lwakuba nti likyaliko ready naye bangambye agenda kuggwako n'ebiwundu bimala okukala eriiso lijja kubeera oke kuba ejjo nazzeeyo for review dokita ne yeetegereza buli kimu n'angamba eriiso lijja kuddamu okukola ki lijja kuddamu okulaba liraba era ne bwenkwata ku lino bwe nti mba ndaba bulungi lwakuba nti ekizibu kyennyina nti ligira ne likwatako ekifu naye kimala ne kikola ki ne kivaako. So eggulo dokita yaŋŋambye everything is going to be okay. Sina kukola ki sina kweraliikirira lwakuba nti ekizibu kyennyina kya mutwe omutwe gubeera gukola ki gunnuma naye dokita yaŋŋamba ogenda kunywa nnyo amazzi kuba wali mukunkuba omusaaye kati mu ddwaliro we natuukayo ate banneebasa katanda nga mu kifo ky'omusaayi okukola ki okufuluma nga gugenda kukola ki era ndooza kuba ensambya we natuukayo bagamba omusaayi gwali gugenda ku ki ku bwongo kati waliwo kali ka clot akakwata kati ke kandeetera okukola ki kulumya omutwe. Kati dokita yaŋŋambye nnyo nnyo okulaba nga akantu ako kameotinga ne kavaawo. Kwokunywa nze okuva nze nali sinywa mazzi era ndowooza bino ebiseera bye ntandise onywa amazzi nze nali munywi nnyo wa soda naye kati since then nywa juice mazzi soda ye bamungoberako ddala era kati ngezaako kuba nange obulamu mbwagala ngezaako nnyo okukola ki okunywa amazzi naye nga I think very soon ngenda kuwona nzireyo nkole. Twogere ku gadgets ze wali olinawo ze wali okozesa kamera n'ebirala bye wali okozesa wabifuna oba ne katomanyi gye biri? Kamera buli muntu yenna kyasinga okutendereza agamba nakwata kamera. Kyenzijukira kamera bagenda oginzijako baginzijirako nsambya kuba mukunkuba nagikwata bwenti n'embeera nayo yayatika naye nga ngiina yayatika kuba mukunkuba bwati yasoka nagikuba bwati kati ate bwengwa mwala nagikwata bwenti n'engigwira naye nasigala nayo nga ngikutte nagitera mu ddwaliro. So kakati obudde buno wafunyeyo kubagezaako ogamba nti ne bagenda kuyambako okuzzaawo kamerayo kuba gwe mulimu? Bennyini speaker nawulira speaker ne minisita gwe yatuma ne bagamba bagenda kunsasulira eddwaliro bagenda kunkopasetinga bampe ne kamera naye since then sina kyenaafunye sina kyenaawulidde sina kyenaafunye. Obudde buno olinga agenda obeera ng'atereera ssaawa yonna oyinza okubeera ng'odda ku mirimu naye tolina kikola wandibasabye bongere mu speed babeera bakubiza mu speed era kyensaba nti kuba kati ndi mu process yatandika kuwona njagala kuddayo kukola kubanga ne bw'obeera ne ssente mmeka nga tokola zisobola ziggwawo kuba kati ekisooka expenses zenkozesa ebintu byenkozesa byeyongera okuva mu buleyi obulamu obwa bulijjo kati ate nnyina obuvunaanyizibwa ng'oggyeko ekyo kuba nze ndabirira maama wange bato bange kati nina agenda okukola P7 kati oyo ye anteeka ku pressure buli ddakiika kati kitegeeza nnyina okuddayo nkole naye byonna bye bansuubiza until nawe sina kyenaafunye n'obwokuba ku ssimu y'omuntu gwe baakwasa ensonga zange tagikwata. Ne banyaba ensonga zeezo mu process eyo yenna munnamawulire omu yavaayo wakati mu kwogera ku nsonga zo that is Kasuku n'agamba ate topu tesasula wetwagala okumanya mu mbeera eno yonna gye wayisibwamu nga Top TV management no pastor waffe omulungi ennyo Jackson Ssennyonga wafunye ku mbeera yonna
baali bakutuukiriddeko, baali bakuyambyeko, baali bakuwulizaako? Ekintu kyesinza kwerabira kwe kwebaza abakozi ba Top TV. Banyamba era omuntu eyasooka gwe nasooka okukubira essimu bamuyita Matovu, ye muntu eyasooka okujja okubeerawo. Yannyamba nnyo. Bonna buli mukozi gwe nakola naye tewali atannambula, teri atankubira ssimu, bannyamba. Ku Musumba Ssenyonga yampereza obuyambi, yasooka n'atuma manager n'ajja ne babeera wamu nange kuba essaawa eyo nali neetaaga abantu abasobola obeera nange. Naye Musumba yansindikira obubaka ku ssimu n'aŋŋamba tunyolerwa wamu naawe ebyakutuuseeko era ssente ze bampa zannyamba okuyita mu process eno. So abaali bamutaze mujootekako ebigambo nti owedde Top tesasula, Musumba tagenda kufaako, byonna obisambazi. Kyenyinza okugamba yadde nti bayinza okuba bo bakitwala bwe batyo, naye bambi yakwatibwako ku mutima era yansindikira obubaka n'anyolerwa wamu nange era embeera eyo gye nayitamu kyanyamba. Kyenyinza okugamba okusinziira ku kye bali bagamba biki. Anyway nange nali sikisuubira naye I was happy. Kuba naye kyamukwatako ate muzadde. Ndowooza zeezo ekyo kikiralifayingiddwa. Top TV tubeebaza management yonna okubira ddala ku Musumba waffe omulungi ennyo. So kati mbeera ki gy'oyitamu obudde buno era kusoomozebwa kikwolina? Okusoomozebwa kwennyina ekintu ekisinga okunsoomooza kwe kubeera ewaka. Abasawo baŋŋambye olina okubeera ewaka n'owummula. Kati ekintu ekyo kinsoomooza nnyo okuva ku makya mpaka kawungeezi nga tolina gy'olaga ng'oli waka. Ekintu ekyo kinsoomooza nnyo, mpulira nga challenge kuba luli wali omanyi njakeera ku makya ngende mu field nveeyo ngende ku station, oba ne bwe mba sigenze mu field ngenda kukola kino biki, genda ku church ngenda kukola ki, nga schedule yo n'ogiyina, naye olunaku okukya nga tolina gy'olaga okujjako okubeera awo mu environment. Kati mpulira nga kinsoomooza nnyo. Then n'ekirala ekintu ekisinga okunsoomooza neraliikirira nnyo eriiso. Kati mbeera awo nga ngamba linaatereera naye okusinziira kati weriri limpa essuubi nti ligenda kukola ki, ligenda tereera. Nali bali bakansiibula ensambya ndoza ennaku nga 2. Gwe ogenda ziwa eziwa oveewo ziremeka abannyo? Bali bakansiibula ensambya ennaku nga 2 kati eriiso kubanga eno eyebrow yakutuka kati batunga ntunge naye kati ndoza nali nakamala ewaka ennaku 2 ewuzi n'ekutuka. Wuzi mu kutuka n'egwa mu liiso naye tetwakitegeera nga ngamba liiso linnuma kati nga bo bamanyi liiso likola ki linnuma. Ne ngamba atuddeyo ensambya wetwaddayo bagenda okunkebera nga eriiso lyakoze eki nga wuzi yakutuse kati ate nge erikolobolo eriiso likole ekiriddemu life. Naye kati bagisalamu, bwe bagisalamu kati nawulira eki emirembe. Naye kati okusomoozebwa okwo kwaliwo nga bakansiibula kuba eriiso lyannuma nnyo. Olina eri bannamawulire banno abakola naddala politics, kuba waliwo n'abalera be baakubye omuli aba NBS owa UBC n'abalala bangi nnyo n'abasipaaka. Bubaka ki bw'olina naddala bali mu art akola politics? Kyenyinza okugamba, obubaka bwe nnyinza okuwa bannaye nti kino kyekiseera ffenna tuveeyo tubeere n'eddoboozi limu. Ate ffe be baakubye tukole ndooza n'association eyaffe tugiyita abakubi kubanga kati ffe tumanyi kye tuyitamu okusinga. Kuba nalabye Batamale, nalabye Raymond Tamale, Abubeka, Bawampamba, baani bonna nabo bonna babadde mu field olunaku lwajjo ne bwe baba tebakkubi. Olina kwebaza Katonda nti wasoomose naye toli wanjawulo nnyo oba toli wa kitalo ku ffe be baakoze eki be baakubye. So kati kyenyinza okugamba nti ffenna tubeere wamu twogeze eddoboozi liki limu. Ebiseera ebisinga tugenda ne tweyawulamu, nze nkolera TV gundi, nze nkolera TV gundi,
at the end of the day ffenna tuli baki tuli bannamawulire so kati kye tulina okukola twegatte tubeere kimu ate nze kino kye nnalabye nze bulijjo mmanyi abantu tebandiiko oba tebanfaako naye nalabye abaana b'amawulire nga banjirawo omubiri so kati kyensaba ogwo omutima gwe bandaze ffenna tubeere tukoze ki tugubeere nagwo munnaffe bw'afuna ekizibu tumubeererewo nze abamawulire bambeereddewo kye nabadde sisuubira naye nti bwe tubeera mu field tukwatagane okwewala embeera ng'eyo okukola ki otugwako ate n'ekirala kino ndooza nkitwala eri bakama baffe kubanga ebiseera ebisinga be batusindika mu field era bwe bakuba nze naye kati ate bwe tumaliriza nga tugambye nti gundi tumusibire ekikookolo bakama baffe bennyini be bakola ki be bakijjawo naye nga at the end of the day ffe tubeera affected so kati kyensaba bannamawulire tubeere n'eddoboozi limu ne bakama baffe nabo babeere n'eddoboozi limu bategeere obuzibu bwe tukola ki bwe tuyitamu era kyansanyusizza nnyo abakulira emikutu emikutu gya TV ne radio bwe bavuddeyo ne bagamba nti tugenda sibira poliisi ekikookolo nakyagadde lwaki nti nga poliisi nga amagye nga baani batwetaaga mu mbeera yonna yonna naye ate we tutuukira ekiseera nga ffe tubeetaaga bo tebasobola tubeererawo kubanga mu biseera ebyo poliisi nali njeetaaga okumpa obukuumi kubanga eyo mu field gye tubeera wabeerayo abayaaye nga yajja ayagala ajja kukola eki akube oba akubbeko awa akubbeko kamera kati mba nsuubira poliisi esobola okukola ki okunnyamba naye ate poliisi eyali nnyambye ate yenkuba okitegeera kati nze ekisinga okuneewuunyisa abo abantu abankuba baali bajja ate ku olwo olunaku tebaali bangi balimu eyo drone eyo eya bbulu kitegeeza omuntu eyabasindika ku jjuta abakola ki abamanyi kuba baalinga abantu 6-7 kitegeeza yali akola ki yali abamanyi kati yo poliisi wevaayo oba amagye ne gavaayo ne gagamba mbu fabo tetubamanyi nze mba just mbeewuunya bwewuunye naye byo ebitongole byo byokwerinda birekerenga otukozesa ffe ab'amawulire nga bakola ki batwetaaga okuyisaawo message yaabwe ate nga ffe wetutuuka nga tulina kye tukola ate bakuba tube nze mba mbeewuunya kuba kati nze bantuusaako obuvune obwo obuvune tebugenda vaawo ne bwe naawona kirisigala mu kukola ki mu byafaayo naye nga lwaki oba okuba omuntu okujula omutta obusi kati nalabye bakuba kibwika ne omuntu n'otuuka omukuba ensigo nga naawe okiraba ensigo eriddenja lwasi okitegeera n'oleetera omuntu omuteekako eyo trauma etagenda vaawo kati so abantu b'ebitongole by'obwokwerinda ffe tetubayinaako buzibu tetubalwanyisa naye ate nze ndaba bo balwanyisa ffe ate balina ekifaananyi kye baagala oteekawo okukyaya bannansi kati nze kwegamba bali asajja enkuba gye baatukubamu oba gye bakubyemu bannamawulire kuba bw'owulira emboozi Abubeeka ne Tamale gye banyumya obatwala mu drone ne babakuba kati babakuba balaga sigino nti mmwe muyina otegeera ekintu ekirala kye muyina otegeera kati bo balinga abantu ba message kuba kati woovirayo okkubira munnamawulire jasino kyensinga okwewuunye kwekwata kamera n'ogikuba n'ogimenyaamenya kamera etayogera kati obwo obusungu buba bwa kika kyagolo kati ndooza balina message gye baagala otukola ki otuwa naye kati nze kyensaba ab'amawulire ffenna tubeere ekintu kimu bwe tuba tusazeewo okukola ekintu kikole ate ne bakama baffe nabo bakole ki batuwulirize olina eri President Museveni ko bigenda mu maaso abiraba era abimanyi era buli kimu kyemmanyi akiraba era n'abantu abamanyi nze obubaka bwe nnyina eri President Museveni kwe kuvaayo atuule naffe atuwulirize tumunnyonnyole lwaki okitegeera nti bwe tunaamunnyonnyola ayinza ndowooza otegeera sayidi yaffe kubanga kirabika bano abatukuba nabo baddayo ne bamunnyonnyola balabika batuuka eri ne bamunnyonnyola ne bamugamba abo be twakubye babadde webati babadde bakola kino ne bwekiti kati ayinza okuba nga ye alina sayidi y'abali abatukuba nga sayidi yaffe tagikola ki tagiina kati so kyensaba president kubanga president nze kyemmanyi yagenda mu nsiko n'alwana mu kulwana yali ayagala leeta mirembe kati toyinza kulaba kintu ky'olwaniridde ate nga kifa okitegeera kubanga kati bano abasirikale abatukuba baagala tulaga nti mu ggwanga temuli mirembe okitegeera kati president alina otuula n'atuwuliriza
nabwe batatuwuliriza Museveni aveyo yennyini nnyini akome kuwaba abantu ababyokwerinda oba omuntu abawa orders amugambeko kubanga kati toyinza kati ekyabaddewo ekawempe jjo kyazze nga kyakuba bannamawulire wabula sikkuba bantu amawulire kasaba kulaba ne kamera kasaba kulaba n'akajaketi press jacket tetumuyinaako buzibu kubanga ife tetuyina mundu ife tetuyina ki wabula olupapula peni ne kamera okitegeera kati gwe mbojja n'onkwata n'onkuba batuni n'onkuba waya nze nyina kyakulwanyisa ki so kyensaba president anoonye omuntu oyo aduumira ayogereko naye amugamba aleme tukuba atusinkane tumuwe sayidi yaffe kubanga yayinza okuba ayina ki ayina sayidi endala kuyaba amawulire ate ffe nze kati nze saagala nnyo bintu bya bufuzi okitegeera nze nkola sitole oba ya bya bufuzi oba mulambo gwagudde oba ki oba ya buyambi kubanga nze kamera eyo ogiraba nze njiteekawo okutuusa eddoboozi ly'omuntu oyo kwoyo gwe kikola ki gwe kikwatako kubanga president tagenda kujja nga asinkana buli muntu ku muntu oba minisita tagenda kujja nga asinkana muntu ku muntu naye wabula omuntu oyo ffe we tuteekawo kamera eddoboozi lye limukola ki era abantu bangi abayambiddwa okuyita mu ki okuyita mu mawulire abagamba ati nno abamawulire mulina parties ze muwagira okola eggulye naye nga either oli wa Nuupu oba oli wa Jema muvumaganya gavumenti munnamawulire naye muntu kubanga ayina oxygen kitegeeza omuntu ayina oxygen naye abeerako ki abeerako ne kyawagira naye ate ebyo ebyokuwagira ebyebibiina tebijja mu ki mulimo gw'amawulire ffe mulimo gw'amawulire tukola buli kibiina kati nze onsanga ku Nuupu n'onsanga ku NRM n'onsanga ku FDC n'onsangawa kitegeeza nze siina sayidi nze nteekawo buteesi community neekola ki yo ne yeesalirawo nze sisalawo okitegeera era bw'osanga munnamawulire nga gamba nze ndi NRM nze ndi waaki ebyo tebijja mulimo gw'amawulire ebyo bijja ku mutima gwo oba wali mu kaboxing ogenda kukola ki ng'ogenda tiikinga n'ogamba nze kantiikinge muki kantiikinge president Museveni nze kantiikinge Mao kantiikinge gundi kantiikinge Kyagulanyi ebyo bijja luki luvannyuma naye kati ate n'embeera gye batutaddemu ng'abamawulire bagenda kituteekamu ekyo munnamawulire aveeyo ng'alaga sayidi kubanga be batusindiikiriza kubanga kati gwe tosobola kujja n'okuba omwana wa munno kuba kati nze ekisooka ndi mwana muto ekyokubiri nakatandika kaliya yange kati gwe bw'ova eri n'ojja n'onkuba okunzijamu eriiso kati oba oyagala kunneenyiya oba bano bagamba president nti bano be bakuba be bannamawulire ba Nuupu abalabisa gavumenti nti erina kyekoze nze bw'onkuba ng'ogamba ndi munnamawulire wa Nuupu wansanga nyambadde gundi t-shirt ya Nuupu oba wansanga nyambadde press jacket ng'eriko ambuleera okitegeera kati awo bw'onkuba bw'otyo awo mba nnyina ensonga kubanga nkutte kamera ntaddeko press jacket eriko ambuleera oba nyambadde t-shirt eriko ki eriko ambuleera nkutte kamera ogamba ono alina ekigendererwa kyakukola ki kyatulabisa ndi munnamawulire nkolera media house emanyikiddwa gy'osobola okulaba okitegeera ffe bannamawulire tetubeerako na sayidi ekintu kyonna nga bwe kizze bwe tukikola ku sayidi ya Nuupu bye bakuba ng'okavalinga amawulire sayidi yabe bo obubaka ki bw'olina nze sirina bubaka bwe ngenda bbawa wabula kati ngambe ki kyenyinza okugamba nti buli muntu yenna waali agumye munne naye kyenyinza okugamba buli omu taggwamu maanyi buli kiseera bayibuli egamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo nze kyenyinza obubaka bwenyinza obbawa nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo wakati nga kuba kati ogenda kuddayo okukola naye bano bakyalemezaayo ebukwatako kamera bikoze bitya Nuupu toyinza gisaayo negirange kuwa kamera kuba bakuba oli kukavalinga mawulire nedda nze omuntu yenna asobola okumpa kamera asobola okumpa obuyambi bwonna mbwaniriza kubanga kati nze neetaaga kati essaawa zino wendi neetaaga obuyambi nga bwe naggambye nnyina obuki nnyina obuvunaanyizibwa ekyokulala kati kamera gwe mulimu
okitegeera kati nze omuntu yenna anyamba simuyinaako buki simuyinaako mutawaana obuyambi bwonna obudde buno bwe wetaagoddemu kakkalabye taganziremu nkola ekinkakkalabye kubanga kati kamera yafa ate kamera gye nali nnina nzibu nnyo kubanga nalina akavo gikozesebwa e China eyo kamera ekizibu kyayo kyeyina wano teyina spare waayo bwefa bagikolera China naye kati ate yo tekyasobola kukola kuba bagyasayasa yonna toyina nawe otandikira Japan. So kati oli bw'abeera talina eyo gy'obadde okozesa naye nga asobola okufuna entonotono eri affordable. Nze njagala kamera kaseeba nga esobola okukola omulimu okitegeera kuba kamera yange gye bayasa yali ya bbeeyi okitegeera so kyenyinza okugamba nti nkyetaaga okuyambibwa naddala ku nsonga yo kubeera compensated. Nsonga zeezo ndowooza muziwulidde ayina kyasobola okukola either wakati mu kugezaako okufuna kamera omulimu guddemu gutambule oba n'obuyambi obuli obwetaagisa obuli awo ebyokunywa naye yeetaaga bingi nnyo buli lunaku nga bwe mubiwulidde so tukwaniriza osobola okujja ate ne tubeera nga tukola ki nga tukwataganira wamu kulaba nga muganda waffe addamu kakkalabya muvubuka muto ayina future. Ebigambo ebisembayo ebigambo ebisembayo kyenyinza okusembyayo kwe kwebaza abantu bonna abambeererawo mu kaseera akazibu abajja ku ddwaliro ne bannambula kwebaza abasawo b'ensambya kubanga bakola buli ekisoboka okulaba nga obulamu bwange budda engulu. Njagala okwebaza abakulembeze bonna abanjirawo omubiri kyo mu butuufu bwe weerabira bwe seebaza abantu ba Nuupu bwe sibeebaza mba nnimbi kubanga bambeererawo mu kaseera ako bannambula ku ddwaliro. Mukulu Lubongoya yajja n'asasula ssente ku ddwaliro gye twabaddewo Lubongoya bannange yajja ku ddwaliro nga ngenda mu theatre bwenti yagamba abasawo kuba baali bamaze okuntwala mu theatre n'abagamba njagala mulabako era bwe namulabako operation eyo kale like nalaba nti abantu bakola ki bafuddeyo gyendi so njagala nnyo okubeebaza buli omu kye yakola abakulembeze bonna